Yes, very true. Get this camera here. But are you safe? I think they're very better than just here. And you're okay. Are we set? No. Are we set? Yes, we are set, boss. Are we good? Yes. We good? Yes. Today, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu went to Iraq to pay a visit to one of our colleagues, one of our lawyers, Counsel George Musisi, who's been very involved in many cases of our supporters and so on. He lives in Iraq municipality. So he went to pay him a visit and his family. And of course, the people got to learn that Honorable Kyagulanyi was in the area. People began to gather. The case. Eventually, after the visit, he said hello to a couple of our leaders. So he did his farewell and he set out to depart. As he was proceeding, of course, many people had gotten to know that he was within the area, so people began to gather. As they gathered, police and the military began to fire tear gas, live ammunition, and so on and so forth, several projectiles. That. So tear gas now got into the car that he was in, and because of that discomfort, he got out, also to try and engage the officers who were doing this, to say, look, why exactly are you doing this? I went to visit somebody, I'm on my way home. These people have gathered, but that does not necessitate you treating me and these people the way you are doing. So shortly after he got out of the car, these people, in a very short range situation, aimed at him with a projectile that hit his left leg and caused a blunt image injury, as the doctors have explained. So he's got a wound there on. The bone was bruised, but thankfully it did not break. But then fragments of that canister, because these canisters, they're like grenades of sorts. They explode. So it hit him and then exploded. And fragments of that canister got into his leg. So the doctors have showed us the X-ray, and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully, he is alive. That's the most important thing. But he's in severe pain because of that injury that was meted out on him. Unnecessary. Sometimes you keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very boisterous manner saying that
the Honorable Kyagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to conclude something, you can be smarter than that. So to say that, no, this man was getting into his car, he stumbled and fell. That's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the band? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that defect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military behave the way they do, true leaders, true citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. Still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be alright. That's the most important thing. That's good. Uganda. Olunaku olwaleero mukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ayinze ekira municipality okukyalira omu ku bakulembeze baffe George Musisi, oyo omu ku balooya baffe abazze bayamba abantu baffe bakutte kusanga egy'enjawulo gibaddemu nnyo, so agenza okumukyalira kubanga alina amaka okira municipality era baddeyo n'abantu abalala abakulembeze abamu bwamaliriza bakyalira nga avaayo bose abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo, ne bakuŋŋaana bangi nga bwekiseera okubeera, n'atandika okufuluma kati abantu ne beeyongera bangi, poliisi n'amagye nga babaddewo awo nga balinga abamulindiridde, bategedde nti ali mu kitundu, ne batandika okukuba tiyagaasi n'amasasi naki, kakati omuko okubalagala guyingidde ne mu motoka ye. Kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu motoka nga gumuyitiriddeko, then okugezaako okugenjinga abantu lwaki kweyisa bwekutyo, kubanga nzize okukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ne mukuvaawo, lwaki kale temuntemera ekkubo oba abantu bayitiridde obungi kitewo ngende. Kakati awo nga yakava mu motoka ye short range awo ne bamukuba kitiyagaasi kanisita nga kigenderere, nga mulayo ebifaananyi kiyinziza empale ne kigyokya kimuteekako ekikungu ekinene. Abasawo batugambye nti eggumba ekyomukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa. Alina ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita eno ebimuli mu bbiri, kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga sajjare okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingiddemu. Ne bayinza bijjamu kati bamukozemu first aid n'ebirala, ne bamuwa pain killers ebiri strong kuba ali mu bulumi obw'amaanyi okumwebasa, naye batugambye nti ajja kwetaaga sajjare ennaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingiddemu. Kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati. Ebiseera ebisinga omukulembeze babanga abaagala okumuggya mu bulamu bw'ensi, wakati bw'ojja kuloozi lwenyi n'ogamba nti kaakati kamukoleko obulabe, tuzze tubiraba byazaasimattuka ky'omukisa omulungi Katonda amukuuma, naye tuvumirira enneeyisa eno. Ndabye statement ya poliisi, kubanga bafulumiza statement ku social media, ne bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa, kwe kufuna neŋŋamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukku ng'oyagala kuluddiisa abantu, teekamuko mu bwongo, teekamuko mu saayansi. Naye n'ogamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa wansi. Bangi ebifaananyi mubirabye, empale ye eyokeddwa, kubanga butiyagaasi buno bulinga bubokka bwatugira ddala. Kaakati bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa, ate ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuli mu kigere ebinyere ku x-ray ebigudde wabigudde mu bugwi kyannaku binyiiza, naye nga bwebirowoozaako oyinza n'okubwatuka n'osikano ng'abantu bano n'okutegeerera ddala tebakyategeera nti muba oyagala kale okulimba obwo obuzaabuzaamuku kale mu ngeri ya kinnassaayansi, naye bebo bwe batyo oba oli awo era nga bonna bwazze abatendeka ne beyalekayo.
naye twebaza Katonda nti omukulembeze waffe mulamu esinga obulungi era abasawo batugambye nti takyali mu bulabe ali out of danger. Abeebaza mwenna abamusabira twongere okumusabira ayite mu mbeera eno yonna ali mu bulumi era nga walindirira n'essajjala eyo okugyamu ebipapajjo bya tiyagasi kanisa ebiyingiddemu naye byonna ajja biyitamu era tulina okukakafu nti Katonda amutaddeko omukono gwe ajja bimukisaamu byonna byonna. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okulira na Kampala Independent Hospital wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko nooti 789 nooti 233 9 ne nooti 7 nooti 39 57 Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sun Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sun Unity Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sun Unity Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku nooti 7 nooti 2 61 Sun Unity Beddings ffe ssanyu mu makaago. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi.